Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku extradigest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa. Tuli wano Kampala we tusinzidde olunaku lwaleero tuli ku extradigest mugoba nsonga. It's a beautiful day. Embeera nzikakamu nnyo being into tuli mu the Pearl of Africa to experiencing all weather. Embeera ebeera nnungi nnyo, gwaka, etonnya, ekiddedde, bwe tutyo. So olunaku olwaleero tusazeewo tunoonye ku muvubuka omuto bwakabi nnyo. He is doing very well. Ali mu art and entertainment, is a DJ amanyiddwa nga DJ LITO, era nga abatagenda mu bbaala, abatagenda mu bifo bisanyukirwako mu omwami ono kyemmanyi bwe mba muwuliriza radios oba mulaba TVs, his name liyitamu nnyo. Akoze projects nyingi era nga akyakola projects ez'enjawulo. DJ LITO gwe tuli naye olunaku lwaleero musaayi muto, mulungi mu kutabula omuziki era mu kusunsula omuziki kafulu. Nkwanirizaako okusha omuganda wange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi alhamdulillah. Oli bulungi? Ndi bulungi so. Nkwanirizaako ku show nsabubuze ku balungi abatulaba. Nange nsanyuse nnyo okunkyazaako ku show Mr. Ibra. Thank you so much. Amanya n'eddoboozi bampita Sekitoleko Shafik. Yeah. Abangi gwe mumanyi nga DJ LITO, omusunsuzi w'endongo oba muyite DJ. Mwami Sekitoleko Shafik aka DJ LITO. Eso. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi, twaliza wamu alhamdulillah. Ndi bulungi. One, njagala kusooka nange ndi bulungi nebaza Allah. Njagala kusooka kwebaza kulabika bulungi. Emirundi gyonna gye nkusanze gyonna. Obanga ogenda kukola oba togenda kukola oba oli mu bibyo, you're smart. Thank you so much. It is very good. Era nga kiwa impression ennungi out there nti bafaani bo basobola okugwako obugwi randomly minus any program. So bafuna impression nti omusajja abeera smart always. Than abantu okulaba wano ate baddamu okusana ne bagamba nti oli ayambalira TV naye nga wamusanze toyoya. So njagala kwebaza. One, njagala kwebaza ekirala okubeera omusajja omukkakkamu. Oli musajja mukkakkamu nnyo. It is hard omuntu okubeera mu budde bwo bw'olimu kati n'abeera nga mukkakkamu. It is very hard. Kituufu ekyo. Kitambula kitya? Tugezaako. I know. Mungu akyatuyambye. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oli musajja musiraamu okuba endongo. Ekintu ekyo kyenjagala tusooke nakyo. Out there abantu bakiraba batya? Bakugamba ki? Era bakwanukula batya? Era bakutwala batya? Okubanga ndi musajja musiraamu ng'ate nkuba endongo. Nze nsuubira ne Mungu ayamba agezaako okweyamba. So saagadde bantu babeere judgmental. That is very good. Nze ku mutima ogwange nzikiriza mu Katonda. Ate kye kisinga obukulu ekyo. Mu mutima ogwange nzikiriza mu Because Allah yali mu mutima gwe yamanyi. Sisobola nze kumanya. Mukiriza. So I don't want people to judge me. Kino kyenkola ngezaako kwebeezaawo than okubba. Sisuubira nti Mungu akiriza okubba. Takiriza. Naakiriza omuntu anoonya ekikumi. Abeezeewo obulamu. Eyo jajja okusinziira kulungamye. Abeezeewo obulamu. Wamu osobole n'okubeezaawo famire yo. Yeah. Njagala tutunuulire at home. Bo bagamba ki ku mulimu gw'ogw'endongo? Mu kusooka basooka ne bagamba ebintu byogenze mu byakiyaaye, abakyala, omwenge, sigala, njaga. Naye natuuza maama owange, omukyala gwe bayita Nasonko, namutuuza ne munyonya ne mugamba maama kino kyenyingidde ngenze kati kupambana nansi eno okulaba nga nange mbeerako omuntu nga nsobola providing eri family. Maama n'angamba naye ogenda ku mwana wange abakyala ebintu by'abakyala ebintu by'amasanyu. Amasanyu? Mugamba maama
nesiganze nga mutabaniwo sijja kuswaza. Right now mama wange ali so proud of me. That is very good. She's so proud of me whereby so get omanyi wala bana bakadda bagenda ne bagamba oh maana wo ndiye mama wange agamba koma todda chimala. She's so proud of me. Yeah. Era omukyala yomwagala. Tutunulire mama wo yali yetabyeko ku mukolo gonna ng'oli mukola. Si bintu bye. Si bintu bye naye insha Allah bwe ndiba ntegeseeyo akantu kange ndimuyita ne mutuuzaawo maaso ne mugamba nti owa ntabani wano watuuse kyemanyi kijja muwa essanyu. How about family members abalala? Family members abalala they are not so into my business. Tebabiriiko. Bali ku byabwe. Yeah. So basically it was my mom. Nene mutuuza ne munyonyola n'akitegeera ekyansanyusa. Oyinayo baganda bo? Naye baganda bange. Bo mulimu gubagula babatya? Ne bo bakyali bato kuba ndowooza nze mukulu. Gwe first born. Yeah, the first born. So bo bali bato tebabitegeera nnyo as such. Tebabitegeera mulala akyali ku ssomero. Akyali ku ssomero. Bona bakukyali mama wange yatuzaala abaana basatu. Omulenzi anzira no omulenzi sorry sister wange anzirako n'omulenzi asembayo tuli abaana basatu mama wange. Saba kuddako bo bakyali ku ssomero. Bali ku ssomero. Are they your fans? So much by oh brother wange omwangamba n'okuŋŋamba nange njabeera DJ ko gwe n'omuddamu otya? Ne mugamba naye saayagala ne embula yakasente okusoma ne mugamba nze wemba nsobodde okuba nga nsobola okuyiiya ne nkwata akasente ne nkuterayo ku ssomero bambisoma. Bino bireke sibikwagaliza njagala obe omusajja ate ow'enjawulo. Nze nsiba mbagamba baganda wange ne bagamba nze kyenjagala mbalabe enkya nga nze ayimiridde mabbali g'ekkubo bakuyisaawo mu convoy odda waka. Kyensiba mbagamba sister wange ne mugana. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Mukasage manyage tuli ne DJ Lito aka Shafik Sekitoleko gwe tuli naye akadde kano aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road UAE mu Abu Dhabi batendeka ba baristas batendeka okora crepes sandwich ne burgers atenga ne Kampala twaguddewo etabi enajja nankumbi wano ku stera ugenda okubanga otusanga buli kimu kitambule bulungi ate gwe omusuubuzi twazze okwanukula okusabako twazze ne company emanyiddwa nga Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza omwaliro gw'okubiri wetujja okubanga otusanga tusaabaza emaali y'abasuubuzi mwenna okuva e China paka Kampala mu store zammwe because twalese n'emmotoka ezitambuza ebintu bino nga specifically za cargo ku ground. So twekwate ffe aba Sun Cargo Shipping Company tulabe nga tukwasaganya ekintu kino kigguke bulungi. Gwanoonya okulabika obulungi jukira endabika yo kyekitiibwa kyo aba HG Small Beauty Parlor bakukola makeup, bakola facial, bakola pedicure, bakola manicure ate nga kwotadde okusala enviiri ez'abaami babasala bulungi nnyo babayota babayise ba HG Beauty Parlor abasangibwa wali entinda opposite Middle East Restaurants ojja okubanga otusanga buli kimu kitambule bulungi nnyo. DJ Lito gwe Shafik Sekitoleko amannya amazaaliranwa agakola essente gwe DJ Lito abantu abasinga amannya gaabwe gano agakola essente aka names bazannya ne bagajja mu mannya gaabwe gennyini but wetutunuulira wano nze bwentunuulira siraba how Lito connect to Sekitoleko Shafik in any way. That's well erinnya DJ Lito lyava anjukira when nali nsomera ku St. Lawrence nali mu primary nali around P4 okuva P4 paka P7 twalinanga omusomesa nga lwatuukanga mu kibiina nalinanga effujjo lingi nnyo nalinanga eddalu so always nga nze asooka ku list y'abaleekaana y'abakola ki so nali musajja mutono nnyo kati omusomesa nga buli wajja mu kirasi where is this little stubborn boy waliwo nalwalanga ne sitasobola kulabika ng'atuuka nabuza where is this little stubborn boy kati nga wakusanga gamba you little boy where have you been I didn't see you last Monday. Where were you? Master nadde ndwaddemu
but you're very stubborn, that's why you feel sick. So ekyo we nakijja netandika okugamba nze DJ kati nenda kweyita Lito. Actually sasooka kweyita DJ ekya DJ kyajjaawo mpola mpola naye nga wekyava. So waliwo time we yatuuka no feeling small nga kuyita little man, little boy? No, it didn't offend me in any way because era nali mutini nga bompita Lito sikunyigira. This little boy very stubborn and clever. Nali mugezi, nali musajja mugezi nnyo era singa nali nsobola okweyongerayo n'emisomo gyange singa oba osanga nkola kisimanyi. Bano waliwo batuuka bano ne batandika okuyita Lito. Nasomanga n'abavubuka kati nga babanga bakikozesanga ekyokujeregereza. Bagamba batya? Little boy, master amuyita little boy. So nze nenkyagala neŋŋamba you know what? Kankitwale we nayingiramu emiziki awo neŋŋamba ne master yampitanga Little boy DJ Lito. So ocrossing otyo okuyingira mu ndongo otandika otya endongo? Your early stage of endongo? Endongo njita nasookera mu around 2013 nasookera mu music library around 2012-2013 music library sala music ku CD oyeseka memory ebiseera bitwalingawo memory card zaaliwo naye nga tulina buno obusimu obutono bumapesa naye memory card kati that's what I used to do ngawo ne bu movies so that's what I used to do ngosalira omuntu music so with that nenjiga music asinga. Olo music omusalira wa? Mu library. Library yaberanga Kisasi. Ne musajja nzalwa ye Kisasi. Okay. So ngosala music. Awo picking ira interest ya music. Kati walo bambe omwami omu bali amuyita DJ Shabio. Mungu amuze kisana Yeah, nali used to inspire me a lot during that time around 2012-2013. Nga mwegomba nnyo kyembi bambi natuva ku maaso. Naye nga used to inspire me a lot. Ogano uyadi DJ Shabeli ekisasaawo. Nengamba njaga kubeera ngono omwami. Ate kati buyamba ku maaso nempuyanga mpeddemu amaanyi nengamba naye nedda kanvumiriye. Tandika mpola mpola nga bu music mbukubirawo mu library ne mixing awo mu library. Watandikira ku program che mixing music? By then which software? Twatandikira ku PC DJ Red. Ko watandikira? Ngoka installing awo computer no binyiganyiga no kubengalabi no kuba tujitangalabi like off the BPM no kubengalabi no byali bingi n'okuba high tempo naye nga ekintu nali nkyagala nga ngezako kuyiga so bw'ova ku PC DJ Red wazzaako software ki ya DJ? Bamuyitanga virtual DJ yo yakuyise eti at first time? Virtual DJ yanyumira ate nagiyiga juke yalimu ebya mapping bino kati pesa litaddeko likole kino ani nze okwekyangirako yo virtual DJ era okyali mu library awo? Nchali mu library. So around 2014 mpuna chance omu ku mukama wange yali ankosa wali bamuyita Kambugu Brian angamba waliwo akalimu tibagala obere DJ kuba yandabanga wano mu library ye nekyanga wala wa DJ nantwale omwami bali bamuyita Segawa Gayaza nengenda omusajja aja nambuuza omanyo wayalinga ebyuma kogwe sebo mbimanyi naye nga wali omanyi ate nali mbimanyi kwegeziwasa nemugamba sebo mbimanyi nangamba obimanyi nti mbimanyi omanyi ozanya music nti mumanyi jukira nalina mukiri nti nali nkola music library kati nga mmanyi nti obuyimba obusinga mbumanyi bakasoma gye ne babukusaba kati nengamba wano njabigatta namuneka vacho kange njabigatta nengenda Mungu yayambire eyo alhamdulillah munnange ntuuka ebyuma mbigataagata byogera nengamba wali ogenze ne laptop? By then sayina laptop naye nga nanyini bala yalina laptop. Wali ogenze kuba mu bala yali Gayaza bagitanga cheers ba Gayaza ye first time yokubira abantu mwalimu abantu bameka? No, sajjaga manti first time yange twaberanga ne rehearsals nakyo nabide walinga wekibiina kye bayitanga Empire DJs kyalingamu omusajja bamuyita DJ Simple ne Steve
sinza bajjukira bonna naye waliwo Steve nzijjukira ekibiina ekyo nkijjukira kyakolyanga okukasa 7 ekisaasi yes ogenda no batunulyayo bati ne bategeka empaka ne bagamba jangu kati okangemu nokangamu ne bakubulinga aveeyo noguma bakubulinga emirundi emeka emirundi gyalinga 3 kuba walinga wawa akabala bakayita pam bakayitanga pam kabeerangawo kisaasawo nga kali kafulati nga waggulu ka busubi tugenda awo babeerawo ne empakambo empire DJs bategese baani nogenda munange okangemu naye jjukira bino tobitegeera omanyi kapeesa ko kava kyo DJ balese bu control awo walingawo bu control ebisere oba balinga SB bu pioneer SB awo munange nengamba banange mumpeemu nagamba linnya n'okubengala ne bakujjayo vaayo kati awo enza mu library zange naye akansala omubbali mba ndi awo nengenda mukama wange agenda okumpita nali nakava mulago nafunamu accident y'omuliro nafunamu accident y'omuliro nenfuna banze wano ku mugongo ne wano ku muliro gwakokya gutya nali nveeyo kayunga nga nkoye nenzeewo mama wange neebake kumbe muto wange akeera agenda ku ssomero muto wange wali akeera ogenda ku ssomero nalekako ettaala kwati wali masanyalaze nalekako ettaala eno ey'omukono nagireka mu ntebe negwa eneyekirawuli negwa ng'eyaka amafuta negayiika ebikwata awo nenzijaawo naye Mungu yanyamba passport nakindekera alhamdulillah. So within that time nakava emulago nga nkyalina ne scars zikyali fresh zikyali za red nengenda mba ndi awo aneta nagamba oliwa salina simu by then naye oba sijjukira bulungi kuba nzijjukira namusangawo musasi nagamba waliwo omusajja ayagala okola obwa DJ anoonya DJ nemugamba nja kusobola pika nali nkyagala nga nkyagala nagamba nemugamba nja kusobola nagamba ojja kusobola tugenda mu meeting ne meeting omusajja bamuyitanga omwami bamuyita Segawa Mr. Segawa ne mu meeting actually is engineer Segawa ne mu meeting omukulu oyo Mr. Charles Segawa nantwala kuchiya zitandika okukola ngawe nakunyumiriza iba nembigatagatawo nebyogera nenteke olwe bale eno gye bakutwala okukola nga bakuwadde kuba nga nnaku ki na nnaku ki nga gwe inoberawo full time buli lunaku yali etuuza abantu bameka bisere bali bakajigula abantu baberanga bangi ng'enzo obera kwa yali nenne ng'ina gardens eri wansi yali nga nene ng'esootuuza abantu nga 5 plus bitano ku weekend bitano nga biwera ku weekend nengo ino kuba mando jano teka mukanani stop oba notuulaawo bajja mutandika ozanya nenga natukangawo saa 9:8 ezoleggulo nokola antu webavaawo nga nawo vaawo bate bavuddewo tovaawo mwina okuba endongo kyekyaku so eyo kwaye ebbala yoyo omwami Sega wakolerayo bbanga kya paka 2016 kyekyakuggyayo ekyanzijayo wabanga waera obutakkaanya mirimu otuuka leeti ozunga ebiki nalinga nzunga nzijangala nzije ndabe ku mukadde kati ng'ogenda okudda ate seri bantu tolinamu kasente olina linnya taxi ozimanye engeri eziyimirira ovudde eri leeti bwesiba bweyita ali mu nyumba jangu tukutwale kakanya otuuse leeti nayomba otuuse leeti toyagala kolaye nenvaayo nemugamba muzeeyi kampumule munange sikyasa olwo ogenda okuvaayo ng'ofunye woolaga naye era sifunye wendaga naye nga awo nfunye abanzikiririzaamu awo waliwo omusajja bali bamuyita Kikomeko esimbawoko ku bwa kansala eyo ekyabakadde Kikomeko n'aŋŋamba naye akantu kange eyo njagala ojja okole neŋŋenda eyo nenkolaakola naye era nga tebigenda bulungi tebyantambulira bulungi eyo kyeninza okugamba naye n'osalawo ogume kuba olina kyoluubirirwa kyoyagala
so 2016 awo nga gwako mukwano gwange oli simple gwe nagambye eyali akulira Empire DJs omukuba gikulira angamba kuba jiga by the way nalina ka controller nasonda obusenta onengula ka controller kati angamba wao mvuka wa mita DJ VX Faizo era mugana ngoye mutumiddeko nnyo angamba Faizo ayagalumya mse controller bichi ngamugamba tewali buzibu by then nalina chali wange yali DPC owenagalama omwami yasibanga Mr. Besige bamuyitanga DPC Kinyerwa Boniface nga njagala nnyo whereby ngampe motoka ye tebereza akolya nagalama kati tubeera tunyumya juma nga kati njagenda ko Casablanca eyo nangamba nemuga nempa ku motoka jitudde mututo swi paka Casablanca ntuteka controller chali wanga akoseeki akoseeko nentuka mugama dropping omudio gwasooka nagwo kubinji dropping ogwo kusaba nemuga nange mpanko atemu Casablanca wane kololo ate Casablanca tewafuka waka wange musajja nampa nenkwatamu nenkuba abakulu ne basiima ne bagamba now you know what let's retain this boy nensigalawo nentandika okubira Casablanca nenjikubira awo tuto 2017 2018 19 nkubira Casablanca eri ebbanga lyonna biri abiri sewe kututeeka mu lockdown covid najja waita otya mu lockdown nga DJ anti awo wenzija kati awo nengamba lubaze ngenda kola nti naba ate music obadde okuba waba Nigeria okusinga naba America na Uganda tobakubira music nti banakudukirira okuwa kawunga mukuba era banyamba nali mukuba music wa Uganda mu Casablanca awo so kati ngamba kati nkoze ntaninamu omwana omwana inolia omwana wa myaka emekolo by then yali wa myezi yali myezi nga batera mu lockdown kuba mu lockdown bateka muddi bateka mu 2020 omwana namuzaala 2019 mu April so mu lockdown bateka mu 2020 mu around March May around there ale 2020 so, by then I think the baby was around 8 to 9 months 8 to 9 months awo nengamba lubaze kati omwana alina olya tolina munyumiza mbu ate biki lockdown tandika okuyiribawo mpola nakyali wanga miyita kyeyune netutandika oyiiya tutambula ffenna ebiseera ebyo netuyiiyayiiya mpola bwe tugatta obulamu tuba tuli awo muzeeyi n'agamba kale mbataddemu abegundi yagamba aba boda saabwe ziti private cars zikiriza otambula n'abantu babiri bw'ate kati media etambule kunakyali wange yali akolera media company mukyali wange sijja mwogera amannya nakolera ID teyankolera ID yampayo ye yennyini awo kati ngawo alinamu mufaanaganamu kati ng'alinamu akamotoka akamotoka ako nga nenga waka wanyiga bro tukoze tutya nanga ja tuzunge tuzungazunga tukuba pate mu lockdown obwongo ne bungamba naye kati olina otandika okuyiiya va mu by'okuba pate oli musajja muzadde tutandika awo mpola katubeera bakuba pate kati abakuba pate jjukira baagala otambula naye tebakkirizibwa kola ki kutambula neŋŋamba okay netandika ozireega oddawa nti nzira wano awo nakolamu kubwa Uber driver ng'osaabaza badigize osaaga jjukira wako omwana alina olya neŋŋamba kati wano kijja olwo emmotoka gy'ovuga yanyi gwe nkugambye akolera media company omukozi wa media house emu munnange ampaka kyali wange nnyo okuba twava naye Casablanca eyo munnaye ntandika nzaabaza bantu oddawa nti nga jampayo bweziti n'amafuta
bwetyo ndandika ofunamu ekikumi ekirabira ki omwana kati awo nava kati ne batutaamu okuba ne bagamba okay now cars can move biki kati awo mu lockdown during that time nga nsaabaza abantu wali bale bagitanga fame ekololo wano okay nga kyakayo yali yagume ebiseera ebya lockdown baggalangawo gayo yagume galawo kigeeti mwe ndikubirayo party tukuba silent disco si mu bubi bannange government officials temunyiigira naye si mu bitu ali tweyiiya so munnange tweyiiya mpola mpola mu lockdown kuba silent disco baba wayagala omudropinga n'omudropinga n'ozanyamu so after there ekirowoozo ne kinzijira nengamba now during this period I've met a lot of friends like I've met a lot of new people new faces. Let me use this chance and use them to gain what I have to, like what I want. So I talked to these friends of mine. They were spenders, nebagamba. But around that time, ne amagezi negangamba kati nno osotandikawo costingawo akantu ko. Nengenda ku Cask Lounge. By then you yali mpya bagikubira akalango binenga tekola. Opposite Protea. Aha. Excuse me. Nengendawo alinga omwami awo yali manager waayo nemugamu naye so leta baspenda bange nja ntandika okostinga waneeno nga bwe nkuba ne music nenkitandikirawo night yange yasooka omusajja namukolera millioni zaali 8 nengamba what nganze sasa nga manyi tugera kola obukadde 2 twateesaawo ka 10% yakola obukadde 2 bape emitwalo 2 nkoleki nsire waka sajja twamukoya namukoya millioni 8 ezasooka nakuwa 10% yo mtwalo 8 kati gwe tomanyi anti kati nali ndudo zikwata nagenda ndi muchamufu nengamba kanyongeremu amaanyi nenkuba bakyali bange ne baganda bange tulina okuddayo ku kasiki week ejja lwalinga lwakuna tulina okuddayo kasiki week ejja sobola okukola ki okubeerawo ngamba ne bajja bambi ne bampagira naye kyaddako millioni 12 ngamba katonda wange shishino sijja kupowa naye ngo of course muba mu challenges jukira tibatukiriza kola police we bajja bagamba close shut get out go home bichi so tekyamala munyo manyi nasigala mpambana bandi awo tukozeekozaawo naiti yaddako millioni 3 ngamba abantu millioni 3 nga banywa bunywi mwenge esente abantu bazinywa ngolo night ekutte yogerwako kati era olunaku ezimu kuzisemba bajja ne bakwata abaana amawuli ago bagakuba n'ogakuba tebakutte ba revelers biki mu bbala ku Cask Lounge kololo biki agamale bagakuba ne basibira abaana ku Jinja Road basibira abaana ku Jinja Road ne ku Kira Road kati ate ngo ina okuddamu ebyo ogende mu bisorting ogende bananyini mabala ne tufunenge je tuyamba mbana abantu ogende tusiba ku police tugoba kwebya abantu babate juki abazze kumpagira so nga kinkakatako ng'omuntu okubeerawo client alemegamba batuyita mbindu byolomanga babula nembeerawo netuvumilia netugezaako ne babata ngaga ne mugana ebannanga antu nga basuso bakwata sala magezi ne mugambe ebyo tebikola sala magezi amalala abantu babatwala so embeera gye twakoleramu neera nga omanyi bulijja nebeera mu challenges so those are one of the challenges that I met during my journey. This is one of the challenges nebaba bakwata ne batuza wansi you operating during lockdown so tutunulire bwe baggulawo ensi ne bagamba nti kati abantu baba immunizing numbers zidropping ez'obulwadde president naggulawo economy n'amabala n'agaggula watandikirawa immediately no kati before kati tunagenda out during lockdown that's when I rose to fame. Wamanyikwa mu lockdown? Mu lockdown. Yes, kituufu. Manyikwa ntya already night je nkugambe je nali hostinga
abantu bajja naye night ani hosting a DJ Lito. DJ ya hosting a night. Awe nkwatagana n'omwana omuwala Shila Gashumba. Tandika okola fena. So ne bagenda nga batandise okunotisinga. Like ne batandika okundika organizinga. Tandika Chop Life. Chop Life wajuli yako Chop Life Sunday abantu je baspendi sente. Enkera mande tukeera kola abantu basula mu bbala bava mu saawemu. So Chop Life teyali wano wansi. Yali ku Garden City. Yes, ku Garden City one. So kati I was one of the DJs. Kati nga nkola ku Chop Life. So nekijjanga kye Zimbabwe ekityo. Kati kasaba gula wensi. Erinyo already lyali likoze eki liseemu. Okay, Lito. Chop Life yani. Chop Life eyo concept. Ani vision bearer wa Chop Life. Ye Shila Gashumba. Liristana. Shila Gashumba ne DJ Lito. Chop Life eyo twagitandikira Cayenne. Nenga head of that concept it's Shila Gashumba. Shila Gashumba. Yeah. What happened? Ku Garden City mwafuna butakanya ki? No, ndoza Garden City kyabaawo bintu bya kifo. Of course tekiri kufe. Kiri ku air touring okukola. Ya ndoza bafuna butakanya nsonga z'ekifo venue. Oba sibimanyi saga bigenda munyo sibimanyi tebinkwatako. So ne Chop Life ne moving aneddako negezaako wano kwachi Belonji. Ne mamani bagiteka ku Panamera kyagijisaawo. Noise pollution ujike waliwo omuzikiti olw'essomero waliwo abantu awo residences nyingi nyaawo so kyagijisaawo. So that's how Chop Life naye egenda kuddamu. Mugenda kuddamu by the end of this month inshallah. Okay, Chop Life eno gwenga gwe erina kyeyakyusa mu bulamu bwo? Kyusa bingi. Awo sina yinyira ennyonyi esooka. Olova ogenda wasigera kubuza gye wali ova Ntebe. Ng'ennyonyi eddawa Rwanda neekaaba shuwa antutute Chop Life edition Rwanda. Ndine kyali wange ku Kido Shila Gashumba tugenze Rwanda kati. Liristana. Oyo. Mwagala nnyo oyo omukyala. Mwagala nnyo love her so much. Ne mukirire Rwanda mututeyo okucakala. Nana Uganda muyinalo. Oshegera. Ensi endala gye exportingira ebyamaguzi mwe mwa exportinga kucakala. Twatwala Chop Life edition e Rwanda. Niwe ne Uganda. Tiati Kongo baweereza golodi egindi gundi baweereza amafuta mwe mwatwala ndongo e Rwanda. Endongo yali eti e Rwanda. Yali amaanyi nnyo twanyumirwa nnyo Rwanda yanyumira nnyo. Twatwala endongo ne tugikuba. Zinonze katetu kenereti. Ngachi. Wali wow flight. Flight. Missing a flight. We were supposed to go a day before. Chali wange okukido ne ndoza ne yebaka nnyo. Ne tu missing a flight. Kati tudamo booking a flight ngeri eddako emusigadde mu seat eji. Kitegeeza either you go oba gwe. Host ya inoso kugenda. Host of that theme Chop Life ya inoso kugenda. Gojjo oluvanyuma. N'agenda. N'angamba naye waliwo ennyonyi endala egenda osimbula. Actually ya delayinga yalina simbula lweggulaawo. Nangamba ogenda ali nnyeeyo. Nyonyi kyeyo Rwanda Air. Kyakaira yali Rwanda Air but it was delayed. Actually it was Rwanda Air. Ya delayinga. Nengenda nentuuka eri ssaawa zaalinga 5 ez'ekiro. Because I remember it was a 40 minutes flight. 40 minutes. So that very night nga ogenda okuba. Nenga ku airport nali natuuseewo dda kwa yali nasimbula kiro sawa zaali 2. Zaali 2 ez'ekiro. Wane Entebbe. Nencheckinga Yiino naye ate nebeera delayed. Twasimbula oba ssaawa 4 something. Ssaawa 4 nga zigenda mu 5. So within 40 minutes I was in Rwanda. Era banvugirewo direct paka ku show. Venue. DJ okuva Uganda. DJ Lito. Yo wenyini. Extradigest mugoba nsonga Ibraka Mukasage manya gange. Tuline mwami Shafix ekitoleko aka DJ Lito. Is a celebrated DJ, is a young man. Nayenga is good mu mulimu gw'oku DJinga. Era nga one of those notable names mu ggwanga Uganda we Kampala mu bifo ebisanyukirwamu, his name mweriri era ayogerwako ensangi zino.
tukola ne banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi nga bano batendeka ba baristas bekwata buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Gandhi Hardware Store Entinda ku Reed Complex shop number A19 ground floor okuliraana Kampala Independent Hospital baleese ebizimbisibwe ebitukanye n'omutindo gw'ensi yonna babayise ba Gandhi Hardware Store Entinda bekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga yo asa 5-star cleaning services bayonja carpets bayonja pavers bayonja amategula ba cleaninga tiles ba cleaninga n'ebizimbe oyinza okuba ng'onoonya cleaning company ogiteeke mu kizimbe ky'ekipya oba mall oba arcade kwatagane asa 5-star cleaning services buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi nnyo DJ Lito night ye Rwanda abantu bana bannarwanda wasinga bakubira music ki jukira kuvira nga sinaba kuva Uganda yingira Rwanda njagala nnyo mubali gw'abanyarwanda gonsanyusa abasajja bayimba bulungi I appreciate them like so much so kanagenda obuyimba obumu already obwe Rwanda mbomanyi nabo kuba obwe Rwanda ne bano munnanga abatunyigiriza aba Nigeria nabo nemba kuba abantu ne banyumirwa tugenda ku hotel ne twebaka tubeerabeerawo ko the following day unako lwaddakaawo ne tudde Kampala nga tetulina okukola banaye Rwanda kye yatukola nga tetulina okukola ku Chop Life eye Kampala omanyi ennyonyi kye yatukola twalina simbula saawa 2 ennyonyi alina okubanga evudde actually essaawa emu dakika 45 ennyonyi ng'erina okubanga evuddewa kwa departure was sawa 1:45 ngeno bange evudde ku kisaawe so nga ffe tubaze by saa 2:03 tuli Kampala muli ntebe muyite ku express tuli Kampala Chop Life mama omanyi twatula ku airport ebbanga like twamalayo essaawa eziwera ne tusumagira ne tunywa mu kachai like it took us like kuba gundi kuba gukyomanya kyatwali obudde kyomanya twatuke Kampala saa 10 ez'ekiro nga bucha Roza kolo twakola olonga abadigize bamwe abanywi bali kuki batulinze tebatulaba naye nga bo banywa Shila Gashumba nkutumiddeko nnyo liristana so that was your first plane cutters of Chop Life cutters of being a DJ cutters of the host Shila Gashumba omwala alina omutima omulungi oyo wakabi nnyo talina buzibu bambi ali steady nnyo ntumiddeko ne taata we Frank Gashumba Malingumu mukwano gwange sisimu ka Uganda Mali group of companies salute my brother so abantu mwaba explanation nti tetusobodde bichi no of course twakommunicating atugamba we are delayed flight yatebye ennyonyi si bya basi si boda si uba toyiya tekikola eri nebe egenda yitira Uganda tosobola girinya ate yamwe ebendala mwino girinda gye baba schedulings gye mwasasulira mwino girinda so bwe mukomawo ne mutandika buto ne mukwasaganya emirimu tandika buto ne tukwasaganya omulimu awo actually naka story gesta kunyumiriza nachaka awo mu lockdown nalo musajja wange abanga tata wange Mr. Sally Moses bebe cool mu lockdown yawo laka kantu kalinga kababale nga twewala ekirwadde kya covid tukyakalamuuka weewuwe tubeerawo ne tuzanya mbu music ne tunyumirwa naye nga tetuvudde waka nga tuli awo waka Mr. Moses so awo wetwava nenkola oluyimba ne Mr. Moses Mr. Bebe era wetubadde tugenda ku luyimba olwo baluyita TikTok mulimu gwe mulimu Bebe Cool mulimu Lilistana ani omulala Stuart and Roger naye nga abalala sibawuliramu baani botawulira sikuwulira ng'oyimba siwulira Shila Gashumba ng'ayimba siwulira Silk Stewart ng'ayimba naye Bebe Cool waba akola intro mwena DJ Lito Leo Stana Bebe Cool Silk Stewart and Roger so in that song like
But DJ tebayimba. Wewe DJ Khalid ngayimba. With the best music. Ako kempulira kati mwe mwakola muki goba nanyini like nzenga DJ because that project is mine. Like it's mine. So I had to feature like Bebe Cool, Sheila Gashumba, Slickstart and Roger. So chiri chombuzi zambo zenga sayimba like nasaba Bebe Cool tukola oluyimba. So kanze bedanga model. Bedanga model mo oluyimba. Mwalabikira mu video. Twalabikira mu video. Yes. Neri mention. Yeah. So we featured the song. Bantu banji nnyo abakoze ennyimba naye nga teyayimba. Okay, gwe DJ bwokera ku macha n'ogamba nti kati Bebe Cool akola oluyimba. Project bwetene, do you tell him what to sing about? Yeah, also omugamba tuyimbe ku kino. Yeah. Omugamba tuyimbe ku kino. Oba no katugambe waliwo ba writer. Ba writer ne baguza lyrics n'ozimuleetera n'omugamba jaga tuyimbe kino. Nogina producer ne mukola. Tutunulire the cost of his appearance Bebe Cool as a brand. Friendship first. Wangoyo aiza okusaba miliyoni awasatu. No, friendship mufane zigwirawo munaye nkola emirimu gye teyemoti oyo nkola emirimu gye naye n'okunyama emirimu gye njikola ntya endongo njikuba ate oli mukwano gwe ate ndi mukwano gwe so alina okunyamba so nanyamba so tutunulire audio bamukolera audio mwamukolerawo ewa Ronnie producer Ronnie ya producing ankuloga semyekozo oyo mwami Ronnie ya producing olimbo then video twajikwati ogambe yajikwata clearance no not clearance Gagamel o team ya Gagamel ekwata video byegatta ne ya Ethan Kavuma omutege ndi amumanya I know him so zakola bili nisikwata video olo budget ya video ani budget ya video yali milioni zali 15 go azitekamu Mr. Bebe Cool yakwatirako ayina omutima omuzadde oyo ate bw'ayingira okukola ku kintu takita paka nga kiwedde. It is one thing I like about him. Ate ali straight. Ali real. Sorry, Mr. Bebe Cool is so real. Owulira otya okubanga Bebe Cool yakuwa platform? Because kati mwenu essence Bebe Cool gave you a platform. Yeah. Bebe Cool is celebrated in East Africa, wakabi mu Africa. Akoze projects ezakabi, a trending, a top shutter. Na kujja from nowhere. From nowhere. Nawulya bulungi nnyo kyoba omanyi era omusajja we mwagala nnyo. Whereby eri gye tugenda mu maaso nti oluyimba olwo I believe singa terwali oluyimba olwo osanga sandibadde nominated mu Afrima. Lwazanya role nnene. So I respect Mr. Bebe Cool, big up on yourself. Sajja wakabi nnyo. Yakola ekintu munanga batasobola kukola. TikTok. Tujikuba. Oza okuyimba mu line emu. Lwaki nedda? Tuwe line emu. DJ Lito, Lil Stana, Bebe Cool, Slickstart and Roger. Yeah man. Some say welcome aboard ku TikTok where you act like a boss. It is fun of course, but in reality are you really a boss? Nedda. Yeah man. Rimba wakabi. Vibe rimba energy twaiba ku TikTok eyo app nomulaba ku TikTok nga wadala naye nga mu reality aba boss. Nedda. Ane tutandika abawala abakabi bava ku TikTok, ebibuuzo ebyakabi biva ku TikTok, bw'omubuuza kyakola kugamba TikTok. Twaimba ku kiriwo. Extradigest mugobazo nga tulina DJ Lito, Ibrahim Kasage manya gange. Omusajja ono of course namunoonyeza I personally because ndi fan we. Nengamba kamunonye tukole naye. Why not is a young man like me atenga paving a way alabe nga ayitawo naye ng'omuntu agatteko ku nsi ye Uganda. So that's why we are here olunaku olwaleero. A project yatambula ku TV, yatambula ku radio ne mu clubs ezenjawulo. But DJ abatali mu luyimbo bakuba oluyimbo bulungi nnyo without any nebazanyo ba DJ abaluzanya n'abataluzanya namwe mbagala nnyo mujaluzanya inshallah mujaluzanya wasibayinako buzibu. Yeah man, big up on yourself Lil Stana. Kitegeeza ki?
Lil Stunner. Nze ekibulira ne. Omuntu awakabi like osegera wakabi like omuntu wakabi ngate muto Lil Stunner. Wakabi. Obwana Lil Stunner. Okay. Njagala tunule Lito currently okubirawa before which clubs which places okubirawa kulo kubiri mberayo ne Lavent Edina Jera nembera ne Cielo eriawo ku cement then kulo kusatu nkuba comedy store after party abantu kasaba ba mu comedy store ngabajja Alex Muhanji ku levels then Thursday nkola catwalk lonje kololo then Friday nkola ku Pier 1 ne club play ya Zemu then Saturday nkola ku catwalk era nenzira nengenda ku La Teresa nengenda mu club governor yeah so Sunday ngawe nkugambye tukomawo inshallah. Thank you so much njagala kubanga Lito tumutanenga tetunava wano. Let's talk about the nominations of Afrima. Yes, of course DJ Lito mnange ba nominating mu Afrima nga best African DJ era emiride n'abasajja abamanyi naye tuvumiriya tugenda girete waka yaffe inshallah. So I was nominated as the best African DJ mu Afrima Music Awards. I think these guys have scouts. Actually it was a shock. By agent. Who's working good in Uganda. By agent bamwita Keith Kanabi. He's doing very well on ground. Yeah man. Omukulu shoka yampanika yeri. I don't know. Nayenga baina agent. So wafuna nomination ya best African DJ? Best African DJ no luyimba lwenyine balu nominating olwa TikTok. Yeah. Balu nominating. Bakulonda batya? Or visiting www.afrima.org nolonda DJ Lito under the continental category nga best African DJ rabo kona continental category wadakao categories ezenjawulo nokona ku best African DJ Lito yasoka waggulu. Omuntu asobola okulonda emirundi emeka? Omuntu osobola okulonda emirundi 5 olunaku buli lunaku naye kano tokerabira nti okulonda osoka signing up not signing in, osoka signing up, no confirming email yo, email like email inbox yo, no ji confirming your link, bo nyiga continue, kitegezo confirming zo kirizibwa okulonda, no komao kati no signing in, go signing in neyo email address yo, ne password jado jewalonzo walingo signing up. So okulonda kuli open? Yeah, kuchali open, kuchaliko paka nga January early or late December or early January. Because gondi zigenda ceremony agenda bera Senegal, Dakar, Senegal. Igenda bera yonga 12 paka nga 15 January. Oli mu management? Na management. Management yo bajita batya oba ni manager wo? Manager wange bamuyita Nisha Bridget. Yeah. Tetugenda kubana tusuka olunaku lwalero Lito katumuleke inshallah. Thank you so much for your time muganda wange. Nkwagala nnyo. Tujja kuba twongera okunoonyako. Barakallahu fikum. Fikum baraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mubere bulungi mweraba. Tubagala nnyo. Thank you.